kati mbadde nkugambe kyobadde wabuuziza mbadde nkyakunnyonnyola nti nga parliament twali tulese teeka okulaba nti abantu baccessinga sente zaabwe z'NSSF nga tusaze emyaka gidde at least 45 ne tuleeta akawaayiro nti waakiri omuntu afunengako 25% ku sente ze bwebanga half tesoboka wazaagalira kuba zino sente bakakabukasa abantu zisevinga it's not your will naye oba oli atadde sente ze mu NSSF lwaki tomukkiriza kuzaccessingako kakati eyo amendment tubadde tugirese olutalo oluliwo wakati wa parliament n'okukuba kadaago olutalo lwolina olutalo silula sizwa zino milioni 2 ndabye bali kanda agamba ate baganye n'okubannyonnyola si buli mubaka wa parliament nti yafunye sente nze nakagenda ku account yange emirundi 3 sisangako na 10 nimbuza bano sente zebogerako n'okwosajjo nagende wa Kadaga right honorable speaker Kadaga ne mugamba nenga sente puli abazogera konze ku account yange sina kyendaba nangamba nti bwobo yagala ngoli munnabyabufuzi ngoyagala abantu bakuwane genda otunda ice cream aho bajja buli omuke ice cream sera lutamaguzi wano parliament etagetingirwa ne mugamba speaker lwaki tonyonyola abantu kubanga ababaka abafuna sente oba naffe tetumanyi banaatuwa abafuna sente basooka kuba 200 ababaka 1,200 kuba bakanga 5 kakati ababaka ebyo 200 balinako ambulance zaabwe ze nategedde 22 ne buli dereva avuga ne badereva bavuga ambulance ezo 22 okitegedde kakati tusobola kugamba nti 10 billions zisasula ababaka simanyi 5 ze bataddeyo mu bulumaka nafuna milioni 2 ate kwe kuli ne sente simanye zigenda okusasula buli dereva kuba bamusasula buli lunaku ate kwe kuli ne sente ezigula amafuta ga ambulance ate kwe kuli ne sente ezikola service ne bobanga wakola simple arithmetic 10 billion teziba ntono ne kakati bano bali n'olutalo lwe batutaddemu ne bagamba mbwe ekintu ekikolebwa kabeba parliament bana it is done by parliament we should own it ekyo ekinnumera kye ngamba Kadaga fa abamu abatanafuna sente mwali badde mutwe exonerating yadde ekintu ekikolebwa ababaka ba parliament kababe babiri kiba owned by parliament mwali badde muvayo ne muki highlighting nengo olutalo liwo what is 20 millions kumbaka wa parliament gwe nkubulira munange fenze ne bozi mpate zimala na dakika 3 kuwetavu bw'abantu government has created a group of needy people a group of needy Ugandans buli wolaga mubaka tuyambe nze nkugambe uli just 3 days na sasanya obukadde obusuka mu 3 mu 5 siweboka but I get money here and there no business bwango obumukati bukulozinzo olwembeera eriwo nenga sirinda kubeera mubaka parliament goloza abamu babaddenga bagabanga n'obwo busente tebunajja gwe babe bakugambye nga tonnamanya lutalo luliwo gwolowooza what is 20 million ku mubaka wa parliament newe banazikuterayo zitwala nze sikolo yo bulingi sente where is it coming from ziva wa President Museveni parliament erina commission yayo yekola appropriations va kubina ebyobufuzi ebiriwo olutalo oluliwo lwe executive erwana ne parliament abasajja abafuga government eno bagaye bagenda kuba parliament paka bweneva ku sente ze NSSF kubate ziriwo bazikozesa kwa speaker yatugamba fenga tugenzeyo mugundi yaffe mu finance committee nti tuganye emisolo gye babadde bakaleta emipya gokimanyi tukunyonyola kwa ntwagana emisolo empya gobadde okimanyi buli wa boda mbugala kubagoba bali babatayeddewo omusolo gwa mitwalo 3 buli mwezi nga navuga tulera tasobola kuleta kufuna musolo gwa mitwalo 3 mu mwezi mbubasobolo ziregulatinga muziyitiridde nga baleese omusolo ku mafuta buli lita siringi 15 nga baleese omusolo ku rent ku gundi za rent enyumba z'abapanga n'ebirala bino sibyogera ku kuba speaker nkanga vulanga nzije babita confidentials nino bikuma n'ebino mbibalaga ne tukigoba eri executive negamba mwenga mwafunye 10 billion ne tumugamba what is 10 billion kubanga omulimu gwa parliament there are 3 arms of government which are supposed to work each independently parliament enokola emirimu gyayo nga yetengeredde executive nga yetengeredde ne judiciary ne tubuuze nnaku ezo fa abantu kubaffe tubagamba nti bannayuganda bangu nnyo okuwugulaza olina omujja ku mulamu ogw'okusaba emmere n'okusaba accountability n'oteekawo ekiboozi kwa gavumenti abayeekera eyo yagambye tekulekerawo vacuum ekuteekerawo ekikutambuza nga bwekola ebyayo ne tubagamba nejja waluli n'enkubuulira nti buli RDC yafuna milioni 5.5 baali babasabidde milioni 2.2
ku supplementary eyo gye bakugamba ne parliament kwe yafuna 10 billion buli RDC ne bamwongerako sente z'amafuta milioni 18 size milioni 73 lwaki gwe w'amawulire tokuba buli lunaku nti RDC bafunye milioni 73 buli RDC naye nategedde nti ate nabo bazibakubyeko ensanvu mwesatu waliwo yabagambe ngenda kutemako simanyi mbagulire simwe mujja okugula mwe ba RDC abatuuliriza baliwo basabidde milioni 2 nze ntula kachiko ka finance ne tulwanagala n'abasajja be executive ne tuba buli milioni 5 ne tubawa ne milioni 18 ez'amafuta bo babazibabyeko muleete eno report ku parliament tubambula abo obufere obuliwo kati kankubuuze judiciary twajiwa 9 billion naye judiciary etula judiciary yayisibwa 9 billion kweyo supplementary enyongereza gw'omulamuzi ojjawa moral authority evuma parliament nga bakuwa 9 billion nga ne court tezitula State House ne tujiwa more than almost 100 billion kwezo ze twasoka in fact ku supplementary yokubika nku ekyokulabirako ense ekimanye ku supplementary yokubiri ene ya trillion twajiwa 480 billions almost nga yejitute yokubiri nenge ejitwala mu classified mutetulina kukebera nsasanya yayo president's office 480 billions kakati ne DHO bamwa milioni 15 nokubulira wano KCCA nefuna 30 billions mwazote mbusuulya bwe muzikuba buli lunaku mu empapula emitwe gy'empapula za mawulire ne mukuba buli lunaku parliament obukadde 2 fe tumanyi olutalo luliwo wakati we executive ne gundi ne parliament si 10 billion zino ngabe bakwenti batazente naye omusajja yatutoku tugwe basalidde ogwa mada bana basigadde nente namba ne bagira kuba bali bazisabye mu abatamanyi lutalo lugenda maaso bali bazisabye zigende mu byokwerinda supplementary yasooka n'eyokubiri ne tubabuuza tuli mu lutalo lwa kulwanyisa bulwadde ate waliwo olutalo olw'emmundu olwazzeewo nti bano baagala kutandika kutumanyira president yagambye sente bitundu 7 bitundu 65 wakiri zigende mu byokwerinda atemwe ngate zigenda ziri classified atemwe musalawozi yababulamu ministry ya health twajiwa billion 14 jukira asooka kusaba nkaaga ne tukigamba temujja kwekwasa katubawe billion 14 neno olwaleera abasawo tebafunanga sente zaabwe baba wako busamambiro bwe bazanya eno kanemu kanabiri kubira omusawo yenno omubuuze wafuna sente zaabwe mwazifuna kakati ffe bwe twategeera ebyo n'abala bangi nga bwe twagenda tuza appropriatinga bwe twategeera ebyo ne tumanya nti wano waliwo olutalo lw'amaanyi olutalo si what is 20 million ku mbaka parliament ndoza bali badde bagamba nti buli mubaka yaguze kalina 5 ku 20 millions ekisinga kutwewunyisa n'abo abavuma ababaka ba parliament embizi obasanga basimbye line ku office zaabwe ngabaka tuyambe n'omubuuza nti waliwo omubaka wa parliament alina emiti gyaffe nga gibalako sente nti owaaye ku miti gyo nga tonnakongolako bikoola bya sente obireeta obituwe ababaka bano bakicreatingawo environment eyo nti balina okuba vulnerable in fact bafuuka abamu moving ATM oli n'otamwa n'ayogera ebigambo bingi nze nkugambye some of us have spent even more than 90 millions ngene nanka tebanabana kwogerako obwo bukadde simanya 20 boogerako n'abamu bwe tutanabana kulabako era oli najja obaye mubaka baba bazikuwadde kulamu kino n'omugamba gwe gundi tukyamuukirira what is 20 millions tukyamuukirira yadde embeera eri bubi zenaka spending nyingi kwezi what is 20 millions tukyamuukirira kuba owulidde bano bawa ba bloggers abo ku social media 1 billion mbubayamba okutambuza emirimu gya gavumenti beba bakubako parliament bambi naawe semugayaavu n'obeera kulinga gwosiiba kuli commentinga ababaka mbizi ababaka wowe baba wa 1 billion ba bloggers abo bloga bebye emitwe egibeera ku gundi they are paid n'abamawulire abasinga 70% bafuna kwezo sente mutuyambe temutekawo vacuum muwandiike ku parliament eyo twagala kugikuba kubanga bo bano kye baagala okulaga nti parliament ye evil eri evil
negwe genda ofune mubaka wa parliament omubuze sebo spendinga sente meka ngojeka abakodo watu ina babaka ba parliament nga bagala nyo political bullying naye ngo okumujjako ekikumi yakugamba nze ekyantwala mu parliament kuteesa tombulira nti egindi wali omulwadde egindi wali afenjala abo mujja balabanga bakola bullying waabwe mungi mu biro bino obuze nti yali ayambyeko ndi oyo mulaba lwakuba kino kyekiri kwe kugira pulesa z'ebyobufuzi naye talina kaatuwaayo alese kidomola n'ateekako ekifaananyi ku kidomola kye alese obulabula nga bannayuganda mumanyi obulabula bwe baba bw'okubazanyira ku bwongo oli n'abeera ng'abadde mu kitundu emyaka 50 we bamuzaala naye nga tasobola dde kukwata kakumbi n'alima kubo ligenda waabwe bw'abazza okwesimbawo kolo lwajjukira nti lino ekkubo lyagalibwa nnyo n'alyoka ajja kuzanyira ku mutwe gano amakubo leero lwengalabye kannime bannange ffe tuli mu kintu n'akuzanyirako nga tosobola kwebuuza nti ono bulijjo abeera wano ajjeewo omukwano okugamba nti leero alima ekkubo nti munnanga obululu butwala n'abantu mu ssabo n'omusango oli nti omusawo w'ekinnansi yamugambye tambulira mwanda we yogende ewo ye yeesimbyewo okubire wali omulanga n'atambulira mwanda we yanaagenda this is society we live in kati ne society eno bagiteekerawo enkola ey'okulinda gavumenti yagigamba mulinde buli kimu tugenda kibawa egenza okurealizinga ng'eri mu tulo nti gavumenti cannot afford even feeding its population in only Kampala gavumenti tekisobola ng'obudde bugenze kati ow'e Masaka olifuna ddi emmere eyo ow'omu tawuni y'e Masaka ow'omutawuni y'essemutu olifuna ddi emmere oba eyeeruweeru bakugambye nti ne Kampala tebannawaako ne half ya population naye ffe nga sente twazisa 59 billions ne EU nakubuulira wano EU yakatuwa sente 120 billions neziteekako obukwakulizo nti muyambeeko okugula ebikozesebwa n'emmere bano bebekwase badiru dalimba era mama parliament wewe twali badde tubawe emmere naye ababaka bafunye obukadde 2 wewe naye katira aba speaker kadaga mama katira abawe yakutte bilioni zaffe 10 noseka n'ogamba nti eggwanga lino lyangu nnyo okufuga nono minister go walabye ndagamba nti olutalo luli kadaga ne parliament ye mukubiremu naye ng'okuba parliament mwalabye ku minister obwedda ali ku mukutu mbuuze ku kasente mbuuze ku kasente z'ababaka there is a team gye bataddewo kuba tuliyo n'abafu ab'omu opposition we bayise nti bw'otuyambako tukuwa $5,000,000 bw'oba ng'oli kweri task force kino nkikubulya ndi opposition bw'oba oli ku task force eya covid ne bakuterayo obukadde 2 nkwegayidde tujja kuwamu obukadde 50 jangu okole bullingi woyogere. What we need to do is not to leave a vacuum. Omukubori okubira mu parliament yo fe tusigale nga tuli basente kati go kimanyi nti ebiro bino nze we nagenze wa Kalolo okulutu minister honorable minister kutwala sente okuwayo sente namubuuziza nti president afuga eggwanga muno lino Yoweri Kaguta Museveni yali awaddeyo yadde akasaketi k'omunnyo nangamba mwana wange obadde ki olese sente konze afuga eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yali awaddeyo yadde akasaketi k'omunnyo owe Kenya yerekereza omusaala gwe n'agamba ne baminisa be ne berekereza half of their money n'agamba ne bonna batwala nefe wano olwaleero sebo bano bannaffe babeera wali mulete simanyi twagala motoka mpya simanyi twagala double cabin mu biro byenjala emmotoka oginoonyaako ki abantu bakugambye twagala mmere soko otugulire mmere ebyemmotoka osooka obiveeko naye oli akugambye buli watuula atandika na ebintu bibiri kati yayongeddeko n'ekyokusatu atandika na kintu kyakweshamula simanyi bannayuganda kweshamula oli tagala kulira ebyo byakweshamula kati yakomyewo mbu simanyi waliwo empire simanyi empire yeri gye twagira oli talinze kulira bya empire yo alinze onompadde emmere bw'obabeerawo abalina omukisa abagagga abasobola otuwa emmere mubaleke batuwe emmere yaffe nga tobataddeeko kakugiro kubanga you have proved after 35 years you can't give Ugandans food. Esente zetuwamu omusolo ziraga nagitegeera nti bakola cheap popularity bajja kukuŋŋaanya abantu tetuganye gavumenti tesobola kugaana kuteekawo procedures negamba musobola mwabasobola okuddira omuntu neteekawo meters muteekewo mita ne bwosimba okuva wano ematuga kangeze owesse muto paka semuto naye nga tutaddewo buli omu alekamu ne meters 5 ne bafuna kwokulya seruganda abantu bafa nze singamba nkubuulire ewa prime minister ebya prime minister bakugambye ne bebagaba baganya okubigaba
baganya okubigaba akawunga katuuse kawe bannansi balye ku mmere yaabwe akawunga akatuuse amagi gatuuse gabaweerewo immediate era nejje kinagambye onalebo kalolo okulutu ne sente ze mukuŋŋaanya buli lunaku singa buli luvannyuma lwa nnaku bbiri muzidikirayinga nti olunaku lwajjo twajjeyo bweziti era tuziguzeemu akawunga muzitegeka mu banka zigende mu bululu. This money is paid to help Ugandans in crisis, not to help Ugandans nga tuli mu comfort zones. Nezo nabakuŋŋaanya bwe bagira oli bwajja bwakubulira emboozi z'empaya asimanye empaya oli tazze kulira mboozi za mpaya yo agambye njagala mmere wanzigalirayo gwe kimanyi tulina n'abasajja abagagga be baggalira mayumba gaabwe nga gundye bagiggala aba abadde akola bano abatunda sementi baziyita batya abatunda hardware n'omuggalira ono temunnakudda mu byalo ne mubeere ne mu bibuga mubeere no mweggalire mu mizigo n'omuggalirawo n'omukomya kuba kati ne babisa kati badde babayitako ne babagamba nti nabo mubawe emmere emmere teriiko kibiina kya byabufuzi emmere si ya State House emmere y'abannayuganda twice 59 billions eggwanga lyonna lifune emmere era ne tugamba nti bwera temaze mukome wano tufune supplementary ne zonna bakugamba bazitutte mu byakwerinda musimanyi twetaaga ziteeka mu defense. Kakati olutalo balutadde ku parliament mbu mukube parliament kuba yerina okubyogerako parliament yerina okusaba accountability. Nakusomera wano olupapula lwa monitor wano nakusomera wano olupapula lwa monitor olw'okulunaku lw'okuna oluwedde nga 16 ne nkugamba ku page ey'okutaano watandika sitaawe. Government told the speaker to desist from questioning his activities on COVID-19 pandemic. Gwelanga togulwawo maaso kankusomere wano wansi. Government yesterday accused the parliament speaker Rebecca Kadaga of insincerity and political posturing and told her to hold her peace and wait for the right time to demand accountability for COVID-19 funds. Yabagamba nti sente Kadaga yabagamba nti sente zino zetuyisiza supplementary lwaki tezituuka ine ziyamba abantu ne mugamba biveeko nakubulira ko wano nti parliament bali bagitwala mu lumula by force nti bali basipendinge nga bali tewaliiwo abagambako bano ne bagamba nti nedda tosobola tugamba nti sente zono zitwala mu classified. What is classified? Nenkusomera wano olunyirira kweno page 5 eya last Thursday ya monitor nenkusomera wano kawulire nti Miss Kadaga who called for investigations on how the supplementary budget owulira sebeekyo on how the supplementary budget and the funds being donated by the private sector were spent accused the government of seeking to solve some financial problems of some individuals. Okiwulira sebo mukama wange of some individuals goloza bweba speaker parliament yakugambye nti sente zetukuŋŋaanyiza n'okuwayo zisolovinga problems z'aba individuals oboloza ategeeza ki ndowooza walabye ne minister ono eyaswadde mbuuza ku sente ezo akube Kadaga. That is the team. Era gye ba deploying genda mutuyambeko ne ba bloggers n'abamawulire baffe betwateeka munanka mutukubire parliament batute muteekewo ebibozi kati abantu bali ku bibozi bya bukadde 2 size 10 billions n'engeri ekyabwe kiyita ekyosi kiyita kuba bali badde badimandinga sente nti sente parliament zayisa obuwumbi 5 buli rudda wabwagula mmere ki balo badirudalimba simaibwe mudda ku social media nadira omubaka namuteekako omukira gw'enkima namugamba laba enkima eno namuteekako amatu g'embizi laba embizi eno ng'olwo ebibozibozi babeeramu ng'obudde we bugenda by the way kati bateekawo ndowooza asigadde ennaku 12 siwe kiri wasigadde 12 12 ezo sente ze twateekayo za zina spending bwaddi sente World Health Organization ze yatuwa zina spending bwaddi sente European Union ze yatuwa zina spending bwaddi anti wagambye bagenda kuongezaayo anti yadde bongezaayo sente ze twasooka okuyisa mu nnaku 14 president ze yali ataddewo karantini za spending bwa tubazi spendinga ne bazisigaza iyo question ne Kadaga gye abagamba sente ze nasooka okubayisiza mu supplementary yasooka ngo jekene yokubiri zigende ziyambe banansi bafune emmere yaabwe no kati ono kyali nokola kuba omukono guno ogubadde guwaniridde bw'omala ogukubolekewo ebibozibozi ebyo abantu be batavaamu buli kaseera ebyobukadde 20 mb'obukadde 20 bugenda bagulira simanye emmere mu buli district ejjule Sseruganda obukadde 20 ne bw'obuwa ekyalo tekifunako even siringi 10. That's how Ugandans have made themselves cheaper. Osanga oli adiscussinga ku kintu l'omugamba ky'odiscussingako okimanyi nti weekuba wekka kati buli mubaka wa parliament bamusindikira abantu nze nkugambye nze olaba ali ku office yange ne bifo byange abantu ne basuka akanana buli lunaku abakunoonya bayambe
akanana nobabuza I'm not government bagamba you are part of government, you are a member of parliament. Thank you, I'm a member of parliament, I'm government, therefore I pass your money 59 billions. Wachite muzibanya 59 billions zafe zaguze merechi ne babazzawo mu bibozi ne mugenda fe twateeka president kuninga wachitoyogera ku renti abapangisa babatira mayumba bagara renti asirise wachitoyogera ku roni no gamba Bank of Uganda avayo nekyogerako kache gwe vayo nga head of state ogambe nti abamanja gonna ge mulina mu biro bino byetugize tukasuspend oba myezi mukaga oba mwaka mpandise nga head of state. Gwe wachitovayo noyogera ku masanyalaze ku mazzi ebyo abantu bakozesa ezo kikola ne bamutwala mu court nga amabanga yani amutwala mu court ekikangubuli ekigambo kya president kiberanga ekigambo mbaka parliament kyayogera nga ali mu chamber. He has immunity kubyabayogedde kati ensonga lwaki ffe tuseka nosanga ekivubuka tekirina mmere waabwe kiri ku social media kiyita mu baka parliament mbizi kuba kitadde kuli mu kifo ky'ogamba gavumenti nti se bilioni za 5.9 ziri luddawa katwe baleeta obujanjalo mbono supplier simanye mmere tetuuka na mutindo ono w'ebijanjalo tetuuka ng'obudde bwe bugenda kati sebo ffe twabeerangako mu kyalo waliwo kwe bayita okuwugulaza bwolaba oli agenda okuteeba ggolo gwe tosamangako ku mupiira gwa byayi gwa mukyalo kakati ffe eri ewaffe ekaasa ng'ombe twabeeranga ne buggolo obw'emiti gy'emisambya nga tuluka emipiira gyaffe egy'ebyayi kakati nga bano babeera ku ggolo yeene gye mugenda okuteeba nga babeerawo akabinja k'abantu akabakayimba golo totiribira golo atiribira kati balaba omupiira gujjawo nga bonganyo kati gwe ng'omagalala golo bw'oba totegeera kigenda maaso ng'omagalala ogenda okwekanga omupiira golo golo ekunyweddeko kyekiteekesa eno ttiimu y'abantu ku sayidi eno bakumagalaze gwe golo bali bajje bateebe kati ono abataddeko abamagalazza di parliament yatutte obuwumbi 10 netwayisa 1.5 trillion zonna ziri eri bazikozesanga ebaagala ne sente eziva mu badonors teri azisabako accountability zitanga bwe zaagala n'emmere ejja kino nkikubuulidde teweewunyange n'emmere ekuŋŋaanyizibwa etwaliddwa mu byobufuzi okukolerako campaign nkiddamu teweewunyange n'emmere emu ekuŋŋaanyizibwa etwaliddwa mu byobufuzi gye bujja okukolerako campaign president aiza chikiriza anti ate ye president kati office of the prime minister omukere badde tebagubbawo amabomba badde tebagabba enkumbi badde tebazibba olowooza president abeera buli wamu kuba n'abagezigezi kati gwe oli kaasa ng'ombe mukunja wavudde ewammwe enkoko njeru oli ku ggolo y'ekaasa ng'ombe oli wali golo totiribira golo atiribira omagalazza golo kipa w'eggwanga ye palamenti okitegedde sebo yalina okukwata buli kimu kati gwe ono yayagala ateebe yensonga lwaki babamagalaza kati bateebye omusimbi gwonna bagukuŋŋaanya. This is a money bonanza for the regime because they are collecting billions without accountability, they are spending billions without accountability. Yensonga lwaki bali baforcinga parliament egende mu luwummula n'egamba nti waakiri katutuule mu lujja gwe nakubuulya no parliament etuula mu lujja lwayo. Era ne kakati batugambye leero tutera kutuula leero olwokutano tetubeerako pulinale naye batugambye tulina okuteesa leero mu pulinale tugenda ku zooming ntono mwekuŋŋaanya mugenda bwebeera ntono abatono bajjenga mu sequences bajirenga bagamba ti era ababaka bali 10 ne mujja ne mutuula 10 bwe batyo mugundiza mu sawa 8 10 tewali mwe mumalako olunaku noya kugamba vaawo wano nspendi nga sente zange nga bwenjagala guno mugano era ensonga lwaki olaba oli minisita akugamba mboza ku kyesente ezo nkube mboza ku kyesa nga tamanyi nti kamera emukwata mbebazanya abamawuli abaswaza abantu ng'abo mumuteekeko obwo ku parliament balabe nti olutalo luliwo luli wakadaaga minisita oyo ali ku social media oyo agamba mbuuza ku kyesente bwe badiployinze mukube parliament mutuyambeko tugguse ekintu kyaffe. Omukazi aganye okuggalawo parliament, omukazi aganye sente tumusabaziise nga ezigenda mu gundi mu bitalina kubeerako accountability aziise nga classified aganye tumusaba nti sente azitwale mu byokwerinda aganye kati gwe badde eno ku golo totiribira golo atiribira mwomaguse.
Nolweje byo tubigamba bannansi bamanye ekigenda maaso. Yes, you are talking about 20 millions. Why can't you talk about 73 millions? Nawo omulamuzi yagambye parliament effect ofanana noli twakuwa 9 billions wazikola mu kinga amakoti tegatuula. Ekoti ekwataganira wano okulwanyisa obulwadde bwa COVID. Njagala omulamuzi alina moral authority ajja ampe anseno. Twabawa 9 billions kwanze ntula kachiko finance oba speaker nkangavule. Bino tubijja public emanye. Abekozesa bulingi wamwe. Twabawa 9 billions ekoti tezituula mugenda zikola muki. Muzikomyewo mu house ziguliremu abantu emmere. So bino byonna tubigamba abantu. Nze in fact omubaka wa parliament ne bomuwa milioni 2 sikinuma. Naye kati mwe mwaki muziisa. Anti uliriza kimanyi nti zinzo butakola kye mwaga. Anti executive we introducing eri parliament. Kati abalamuzi bali babasabidde gomanyi bilioni ze bali babasabidde 5. Kati ne tulwana olutalo mu parliament eri wabeerayo olutalo. Nze omubaka wa parliament ne bomuwa milioni 2 kasitaba nga asobola okuyamba abantu be. Kuba omulimu gw'omubaka parliament kati bafuuka ba donors. Nalebo wano natunudde waliwo abasajja bamba n'abeefuula simanyi ba elite ba Uganda simanyi bagundi nga boogera. Mbo parliament gino emirimu kyalina gikola omubaka parliament alina kuteesa. Ne mbabuuza bano bavudde mu America oba bavudde ku mwezi nga be bagenda namusitulongo mu mwaka gw'enkaaga. Nga leero bakomyewo ku Uganda. Kubanga parliament yaffe nga bwe mwagifuula politics bwamufuula commercial. Nabamu mugenda mu babaka mu kyama owayo mukyala wange ali mu ddwaliro owayo enjala enzita wowe owayo omubaka kino gwo ino tuyamba ne namwe ne mwefuulanga bamalayika nti omulimu gw'ababaka kuteesa. Which country do you come from? Mwaze nti muli basama nti bucha babazaala mwe mwakomyewo ko kulaba ku Uganda bwefaanana eyaleero omubaka wa parliament yabeera taata. Nofuna buli lunaku ebbaluwa ezikusaba obuyambi nga zisuka ne milioni 3. Ensonga lwaki olaba ababaka ba parliament amwe bava mu parliament ne saati zikutuka ebitoji n'omuyitako nti oyo yali ndi bakulaga mlezi oyo yali ona leboyo nokajje kundi abayora anje siri kutuka kitoji nekolera ngoli akugamba nti abayora nti mwana wange obalabirawo nga bolaba obusiisira bwe nakaseke enkuba emala kutonya n'omanya nti n'obumu butiirika olabe eno kajjuddeko omutuutuumuli gw'essubi n'olowooza nti buli kamu kali ntende naye enkuba bw'etonya ogenda okwekanga mukoka afuluma mukasiisira n'obuuza nti kano akasiisira genda bakajjuddeko essubi. Ababaka boolaba abasinga balina amabanja ne ge bataali badde nago naye n'omubuuza ofuna gaki nti g'abalonzi na bano boolaba beekozesa mu bantu. Maama eno kaasi bonanza gye balimu laba bwe bali mu kwejalabya ne Kadaaga. Era ebyo ebifaananyi byolaba ebyababuloga be bakuba bakadaaga n'ababaka abasinga. Nze omubaka ne bw'omuwa milioni kezibe bilioni nga naye ng'asobola okutuusa services naye obeera mu kyalo n'obuuza where the services of government nga tozeebanga gwe omubaka wa parliament alina ku nsonyi ng'olina ozisavisinga gwe alina ku nsonyi kuba tulina ababaka abatalina nsonyi. Olinga bwe bamulonda bwagenda najja eno n'ayogera ebigambo bye naddo naga nti nze abange nabamanyiiza ne bwe kuba kufa bwe mba mpadde ennyo mpayo emitwalo 2 ng'oli bwakubuulira nze oli ne bwafa mu constituency yange mubuuza sinze nakutidde omuntu wo ndeka omulimu gwange gwakuteesa. Oli ne bamubuuza ebyo be babaka ab'ekika bw'ekiro naye nze kasita omubaka abanga asobola okujja n'ateesa ensonga eziruma abantu be n'asaba kuba olumu olobinga nga kati bwe nkugambye nti nalobinga amakubo. Bana abafere ate ne bajja nakaseke nti amakubo omubaka ge yalima mbu ate tugende mu kitongole kya wakisi mbu bana abaagala okwesimbaho oli omukyala agambye bawanga atambulire ku bikalakita tulobinga amasanyalaze. Webale nnyo tukyali ne Honorable Lutamaguzi tugenda kubeera nga tuwumulamuko katono nnyo tujja kubeera nga tukomawo akyatubuulira bingi nnyo byatubuulira ebiri mu parliament eyo byotayinza kutegeera naye nga bwajjana abikubuulirako n'obitegeera ate naddayo ne bamukangavula. Honorable kakati nsooka okwebaza abaka baffe aba parliament abali ku mukutu guno abatuuliriza. Waliwo n'awamaanyi gwe sijja kubagamba abamu abali kuwuliriza wano mwebale nnyo mwebalire ddala kinzizaamu amaanyi. Tulina abaka ba parliament nga 8 abali mu kutuuliriza wano tubadde tubakubaganya nange ebirowoozo wano ku byenjogerako n'abalala mwenna abali ebweru w'eggwanga mwebale. Mukulu Mulema naawe nkuzongere webale tuuliriza. Mukulu Kaliise Koko Gwanga mukyala Nampeera wali ekasana webale tuuliriza. Mukulu Kyagaba Enjagala bwamwe webale tuuliriza. Mukulu Kalyango mutabani wa Jjajja Lubo waawe Ssemuto webale tuuliriza. Ndabira nnyo mwami Lubo waawe Ssemuto Ssebo. Mukulu Kanyike Bendegere webale tuuliriza. Mukulu Oweekitiibwa Kisuze Gangu webale tuuliriza. Mukulu Kerebwe Ekikuumango webale tuuliriza.
mukulu Kunsa wali Nakaseta webale tuuliriza kansala Musaazi era ssentebe w'ekyalo Ssebo Kyeru kyamu webale tuuliriza mukulu Semwezi nawe nkulamusizaako nnyo webale butava ku Radio Beat Semwezi aweeru kyamu mukuluzi w'Ekamusayi webale butava ku Radio Beat ne mukulu Basajja Ekifampa n'abalala mwe n'abali mu kutuuliza mukulu Nanjwenge webale tuuliriza mukulu Badiru mu Kisango webale tuuliriza mukulu Kangave naye webale tuuliriza Ssebo Lukyamu awo ow'ekitiibwa Mutibwa mwebale kutuuliza mwenna mukulu Richard mu office ya speaker Ssebo webale kubanga otuuliriza webale kuba nga mutuuliriza Ssebo n'abalamu na mukulu Kakungulu ebukatira mwebale kubanga muli mu kutuuliriza nnyo musawo Sale Ebulema naye webale kubanga otuuliriza era otulabire musawo Matiludao Ebulemawo ku Faustina Ebulema mwebale kubanga mutuuliriza mwenna kati mbadde nkyakubulya nti olutalo etulina lw'Abannayuganda kulaba nga tukwataganira wamu ebiro bino tebiriiko muwanguzi kati bakugambye nti obulwadde bweyongera buli lukya wano abantu bafuna abalwadde buli lukya katutuse mu nkaaga si nkaaga tuli tizit 74 yes it's here 74 abali mu kubalaata mu balaate mu biro bino twetaaga buli muntu alabe bavubuka balina ekigambo kye bakozesa government where are you government where are you your people are dying where are you kino kye byebire ebyokulaba nti government weerijjo wo musolo si bya bulingi ono gwe bateekamu mukube parliament tuyiseewo ebyaffe gwe tuyambe yogera bino nakubuulidde nti tulina n'ababaka baffe aba opposition nga abakaabe nnyo naye nga nabo bayambako kuba parliament mwe batuula ffe tumanyi sente wajje ziri tuyambe mutwekewo ekiboozibozi ffe ng'obudde bwe bugenda lwaki omubaka oyo atunuulira nti ababaka ba parliament ate bonna wabula abamu bafunye obukadde 2 lwaki bulijjo tavaayo n'ayogera ku mmere lwaki abantu tebafuna mmere n'atuuza press conference nti lwaki abantu beewaffe tebafuna mmere kubanga naali badde nsubira nti omulimu gw'ababaka ebyo ebiboozibozi babireko mbaka parliament adiscussinga $2 obanga Semaka adiscussinga ku njiibwa awaka nti abaana bange basaza akayiibwa awaka nga bamusanga nti esajja ekkulu yeriteesa ku baana baali abaalidde enjiibwa omubaka wa parliament ebiro bino walijjeeyo eddoboozi nga bwenda bamutuuza bu press conference bubaamu ebyenfuna n'ababa basasulidde nga bwe mutuuza press conference ez'abantu bamwe obutafuna mmere kuba abantu kye basinga okwetaaga ye mmere si biboozibozi byammwe ebyo eby'essente after all Ugandans bo abasinga tebalina nnimiro babuuza parliament where are you government where are you sijja kuyita abajudiciary kubase ebyemmere tebiriimu kusala misango naye kati abatunuuliddwa bali abo amasiga gali 2 executive ne parliament buli omu azanya pingi pongo gwe vubuka ng'oli awo enjala ekutta osiiba ku social media mu kifo ky'okubanja emmereyo n'ofaanana ng'abeewaffe eruweere eri mu Nakaseke president we yali akajja twabagamba nti ebintu by'abano abasajja biriibwako bakakaalukanyi ba mitima mikakanyavu gw'omanyi nti lwaki beetuuma national resistance omanyi kye kitegeeza mu Luganda mukunjo omanyi Oluganda resistance omanyi kye kitegeeza okugaana kuyiringa kugaana resistance kitegeeza kuguguba teri kagugube gwojjako kintu kye na ssanyu olina okuguguba kagugube kuba nga siriraba walwaniranga wano kagugube nga tunywa amazzi n'ebisolo kagugube amalwaliro ge wasulangamu nga tekuliiko kkole kagugube amasomero ge walwanirangamu nga gonna wagalekawo ne bw'osanga nga gw'okozesa bino ebyaffe ebyabafaaza eby'omwekereziya mbusimanyi twala byonna byennina ate n'ofuluma wabweru ng'akagaaliko bakabbya ate n'okuba omulanga nti obadde munda mwekereziya ng'oyimba twala ebyange byonna byennina akagaali bakatutta ate okuba omulanga kati ye politics waffe gwe tulimu gwosuubira singa ebiro byeri ewaffe eri wakyaliwo abantu abakyasobola okuddawo ne balindirira mbu bagenda kubasasula oluvannyuma lw'emyaka 35 era nabo baba bamanya nti bano bassemugayavu kyoyagala kyokola nojja n'olimbalimba n'ozanya gwozanyira ku bwongo ng'emyaka bwe gigenda abakadde bwe bafa bwe twasuubiza okusasula teri n'omu asasuddwa bo wabatwaleyo ssente ne bagaggawala ng'ate be bakomawo be bakudaalira abantu n'otuuka mu bitundu byonna ebyali badde biyambibwa byonna tebiyambiddwa mu biseera by'obululu balaba nti abantu balina value era bw'oba oyagala okulaba omuntu ategeera alina obwongo omulaba mu biseera bya bululu
nojja n'omuzanyira ku bwongo ne bwoba oyitawo waabwe nga bulijjo emmotoka ziri waggulu endabirwamu babetambulira mu nzirugavu kolwa akaluwe katuuka oli n'agissa ndi mwana wammwe mwali mundabyeko leero mbateereddewo olutamaguzi kapu mbawadde obubuzi bana ab'ekyalo kino mbaagala nnyo akasepiti kaakano bannanga olw'okuba mbaagala nnyo ffe twagambanga abantu nti munenya nnyo omwami Museveni naye nammwe mulina okwesensulanga entegeera yammwe oli n'akugamba ndi mu gavumenti emyaka 35 sikonkona ne waakomawo nakasepiti olubeerera lw'emyaka 35 ng'atazidde mu biseera bya bululu n'otaziga nti ono mufere oli n'abeera ku kyalo kuba muzaala emyaka 6 gy'amazeeko n'atuuka mu biseera bye nga talimangako yadde kakubo kamutwala wuwe n'atuuka mu biseera by'obululu ndi ngenze mu gavumenti bannange era kakati wano mbaagala nnyo ffe tugenda okulimeko nga gwe tomanya nti ono mufere olaba n'ekisolo kimanya omufere ne kifuumuuka emisinde naye abantu baffe baganye okumanya abantu ba Uganda tebeewa valu tebeewa muwendo yensonga lwaki bwe tutuuka mu kulonda mwami Museveni akwata ku ssente z'abajjamu mu musolo n'abawaako 15,000 abala n'abagabira t-shirt eziriko omutwe gwe ate n'amala n'abateekako omusolo n'azibajjamu n'obasange nakubuulya waliwo ebikola priorities ezikola gavumenti eyaffe eya Uganda ekyali gikoze kwali badde bya bulimi n'obuuza amaanyi gavumenti egataddewa mu by'obulimi nebyo twali badde tubuuza anti kyenkugambye ate balina gavumenti kati kale genda ku gavumenti ya DP ogigambe gavumenti ya DP mutukolera amakubo gano oba gavumenti ya Bobi Wine ekamokya omugambe sebo bakuyita his excellence tukolere kubo wano DP jo omusoro abakuwa omusoro bowo omusoro be balina okukokolera services yensonga lwaki ffe twagambanga mwami Museveni nti bwe tukugamba okolere bannansi si gwe nnyini sente, you are just managing resources of the country, you don't own these resources. Era yensonga lwaki tubadde tumugamba ekibiina kye ekyenaalemu kyatuswazizza ekibiina gye bayita Maasi Pate emaze emyaka 35 n'owaayo milioni 3.8 zokka nabadde nsuubira bilioni 3.8 naye ne bawa milioni 3.8 zokka nga ssentebe w'eggombolola sentebe w'eggombolo yayiwadde awa milioni 3.8 esente ziweebwa ziringa za kirabo ekirabo ekyekibiina ekirimu baggundiri nkubuulya abasajja abali mu gavumenti eno nga ne basalawo okufumbisa sente ng'enku bajjiisa n'ebikongo ekikongo okimanyi ekikongo yemmere esinga okkaluwero kijjiisa osooka n'osiitaana naye tulina abasajja abali mu gavumenti muno nga ne basalawo okufumbisa ebikongo obw'etaano babifumba ne bijja nga buli lunaku bye balyako ne bonna basirise yadde okuwaayo akasaketi k'omunnyo naye ng'ebyobugagga ebyali eby'eggwanga ng'ebisaawe by'entebe ebyali ebibira byonna biki byonna bye bajjamu ssente gyonna ne bagaggawala ne bonna basirise nze olwaleero nkyalinda ne prime minister w'eggwanga aveewo agambe nange empaddeyo muteeka ku nninga era nkyamulinze mu palamenti ku lwokuna kuba wajja prime minister's time ng'eyisebo gwe oli waayo ddi tulindamu baminisita abagagga muli waayo ddi muleke kuteeka bukodo mu biro bino ebiro tebyetaaga bukodo nze bwe nkwata n'enkwa tekitegeeza nti nze omu kubasinga obugagga naye n'osanga abasajja abagagga ennyo bonna beekunizza wali nti muzibasoloozeemu ate tulabe kye tuzikolamu mulimu abawaddeyo ennyo ngaani nga minisita wange gwe bayita Nankabirwa yawaddeyo ekiwuma kyakasooli bakuba kasooli ku bwereere yakamala kuba minisita emyaka emeka yabadde mupya emyaka emeka enguudo yawaddewa ewaabwe ali ku political bulingi we naawe bakugambye bw'owaayo attempted murder kati oyo oyagala bamukwate ate okuwaayo ekyuma kyakasooli ne bakuba ekyuma okukubirawo yazijjawa ssente those are ministers abadde mu gavumenti kale tumwebaza olw'okuba nti yawaddeyo akawunga bakakubirawo ako bakawa baani abantu buli omu alina bakawa baani ogenda n'okubira ku bwereere ekyo kirungi minisita okuwaayo mbwe ekyuma kyange leeta kasooli okubira ambulance yagiwaddeyo ambulance ezaweereddwayo eno ziri facilitated ze ziri ne ku 10 billion zezo ezidiverting abantu eno yagiguze ku ssente ze kati bw'oŋŋamba nti Kuteesa yaguza ambulance nkutunuulira these are the tajiris of the regime
nabo be batajiri bakamala ebisanja mubajja mu 86 ne mukulu Museveni buli lunaku basoroza babadde ba ministers wamulabyeko wano ku task center wano wano kugundi office of the prime minister anti alesa awaddeyo abo boyogerako ajja kuwayo kati obajja kuwayo tubagamba bonna baweeyo noli gwogambye owekyuma leka kuddira abagamba batalina kasooli nti nabo baweeyo toli tajja kugenda kuleeta bijanjalo okubibwa ku kyuma kyo twagala tuwulire ntino nti mwaleese ettali bwezi ne bweziti ezakawunga naddala abagagga abali mu gavumenti ate n'ekirala mufeeyo omusaba bannanga abantu ab'ebitongole ebyenjawulo abaleediyo bwe mwekolamu omulimu ba journalists ne muyambagana ne mukuŋŋaanya ababakulya ne mukuŋŋaanya ne muyambagana n'abasomesa ekibiina kya Natu muyambe ku basomesa n'abasawo namwe muyambe bwe mutyo n'abalala ababooda muyambe bwe mutyo muve ku muze ogw'okulinda ng'okusabiriza obusabirizi oli n'akugamba mbwe ekibiina kiri wano nakyo mukiwe gavumenti ejje ekiteekemu musooke mweyambe ng'ebitongole ebyo deni n'abalala bajje bakole ki babayambeko so omukama wange nze kemaliriza nako nyongera okujjukiza gavumenti nti bakaboni yeggwanga lino bya bulimi nze okonsanga nga ndi mbaka wa palamenti nga ndi ewange Kaasa Ngombe kampu Lutamaguzi nga nima tekitegeeza nti mba mujega muveeyo mukubiriza abantu bafokola abantu balime mubawetterewo ku services n'awatali mu biseera bya bululu kati buli omu atunuulira bya bululu